Tendo Jalemia atemera mu Jabukulu 27 ono ebyamutuukako mu komera ku eluzira abirojjanga lutabaalo era ng'ekimu ku byamutuukako agamba nti kwe kugulu kwe okwatemwako. Bankuba banywako amazzi agookya kuno ku kino ekigere banywako amazzi agookya bamala okunywako amazzi agookya tebakomyawo omwantemye n'okuntema wano ejjambiya eno enkovu eno. Tendo omwezi ogw'omunaana mu mwaka ogwa 2018 tali gwerabira anti ono agamba nti lwe yagombebwamu obwala abakuumaddembe ba poliisi nga bamukwata nga bamugamba nti yali atambuza obwennyanja obuto. Kati bankwata n'ebyennyanja kati ekitundu kye batukwatirako baali batumanyi abantu baako batulemesa okutujjako piki n'ebyennyanja. Ono agamba nti bwe yatusibwa Mukomera yatulugunyizibwa ebitagambika era n'atwalibwa n'okulima ng'eno ekyamutusibwako mu nnimiro kyakosa nnyo obulamu bwe. Leero kati bankuba olunaku olwasooka manyi wobeera mupya tebakukkiriza osembale tebakukkiriza obeere mu maaso kati olina kubeera wakati titi. Kati nali ndi mu maaso ndi kulima omuvubuka bamuyita oga abamu ku bantuusaako zino zimu justice nampita nangamba Tendo jangu olime emabega ntandika okulima nima nkuba. Tendo agamba nti bwe yafuna obuvune buno tebwafuna bujjanjabi bumala era ono ayongeddeko nti abasibe bangi bafa mu kkomera olw'obutabeera na ddagala limala. Bafa ekisooka kyennyini babulira amazima eddagala lyennyini lye batukuba lye batujjanjabisa lyaggwako batukuba lyayitako kyekisookera ddala kyekisinga obukulu. Bantu bafa naye lwaleero kyemanyi bazinze balina bebazinze olwaleero. Ono agamba nti abakulembera ekkomera eluzira bwe balaba ng'ono takyatwalibwa mu kkooti nga kw'otadde n'obutafuna bujjanjabi yalabira awo ng'omusirikale ajja ng'agamba nti omulamuzi yali amutadde era bw'ati ategeezezza nti ono yali talabanga ku mulamuzi yenna. N'okunta kwennyini omulamuzi nze saamulabako nalabula bifayiro ng'ejja nti bakutadde saalabako ku mulamuzi. Tendo ayongerako nti omusirikale omu mu kkomera yajja n'amubuuza gy'abeera na nsimbi mmeka ezimumala okumutuusa eka era oluvannyuma kwe kumulinnyisa takisi bw'etyo n'emuzza ewaka. Deputy Osi n'ambuuza okuva wano eno okutuuka ewammwe ssente mmeka n'emubuulira n'amperekera n'antwala owali emmotoka wezipaakinga n'anfunira ekifo nampa ne ssente ezintuusa. Jalemia alumiriza Osi atwala ekkomera eluzira Esolo Nkambwe, Dr. Kakolaki atwala ebyobujjanjabi mu kkomera ekkulu eluzira saako n'abakulembera amakomera gonna mu ggwanga nga bwe yali asuubiziddwa ensimbi ezali ez'okumuweebwa okumuyambako ng'avudde mu kkomera wabula n'okutuusa kati tazirabangako. Ajja kunfunirayo ssente ez'okunnyamba eringa entandikwa naye byakomaawo. Ono nno wano wasinzidde n'asaba obuyambi eri abantu bonna abasobola okumuyambako okufuna omulimu gw'asobola okukola kubanga atalina abantu abalala b'okulabirira. Mpona ekirwadde ekinnuma kino kyennyina. Ekyokubiri nfuna omulimu ogutankaluubiriza ennyo mu mbeera gyenimu. Kuba saawa zino nze taata nze maama nakubadde nti nyina abantu bange naye omuntu akoowa. Wabula munamateeka we akakimpa Godfrey atutegeezezza nga bw'amanyi ku nsonga zino okuva eri Julius asiimwe mu mukwano gwe. Twasanga bamutuusako bamutokyalinga bubi nnyo n'okugulu kale ne bakushatalinga nti n'amagumba galinga galeebera bwe gati nga bagezako ku dressinga mu binaye nga biganye. Akakimpa agamba nti yagezako okufuna obuyambi era ng'abantu bonna bayogerako nabo ku nsonga eno tebalina kye bamuyamba. Nangamba ina Luganda ne Kadaaga ninzijja ni mpandika ebbaluwa ne Kadaaga nankubira essimu agamba jangu ninzigenda mu office ye nakubira byabashiija boss wa prisons nakubira Minister of Internal Affairs ne bagamba bagenda bi following up. Naye unalinda nnyo kubanga ali busy ninzirayo nindaba nti tibigenda yamba tinga namuleka nga ali bubi nnyo. Mu kiseera kino ono ayagala gavumenti esasulire Tendo ensimbi eziwerera ddala obuwumbi 16 ku ekyo ekyamutuusibwako okutyobola eddembe lye saako n'okumutuusaako obuvune. Obuwumbi 16 zaaki
kubanga ono Tendo gwolaba tagenda kuddamu mu life. Tomanyi in future abadde agenda kuba biliyoniya nga bakirumira. Ekirala ayina family. Ekirala yetaaga bujjanjabi era mpita buli omu bwanga abasobola engeri gy'olabyemu ng'osobola ssaawa zino olabe engeri gy'ono Tendo Jalemia egyasobola mu kuyambibwamu kubanga okugulu bw'obanga bati bakusazeemu obuzibu bugenda kweyongera oba efuuka kansa oba biki. Eggulire lino likusakiddwa Omulangira Junju Moses, Racket TV, amalindirire.